President Museveni obukulembeze bwozimbira ku sente onomalako nabwo. Obukulembeze bwozimbira ku sente amazima gali nti togenda kumalako nabwo, kubanga we watabeerewo sente teri agenda kujja gy'oli, teri agenda kola kyoyagala. Obukulembeze bwe watandika nabwo bwali bulungi nnyo kuba wabuzimbira ku kitiibwa na kwagalwa abantu. Ne kati obukulembeze bwozimbira ku sente ddala bunaakola kweri? Kyagulanyi kyakusinze ki kuzimba bukulembeze bwe ku kitiibwa na kwagalwa abantu nga gwe naawe bwe wasooka mu kutandika? Kati ne Kyagulanyi kati kyaliko ne gwe kikulemye okuzuula n'okutegeera. Kale mazima gali ndi Kyagulanyi ye obukulembeze bwali buzimbira ku kitiibwa na kwagalwa bantu, si sente. Sente tezigula bukulembeze. Ne amazima gali nti abo bonna abakuliko bali kutomeza. Ogenda omitinga abavubuka bwe banazimalawo olowooza banaakujjukira? Bamanyira kubeera bubi. Zoli kubawa mu lunaku olumu banaakujjukira kweri? Ebintu bye wabikolanga smart. Lwaki ebintu bye leero obikola publicly? Kubanga amazima gali nti engeri gye wakolangamu ebintu byo nga ya kikugu nnyo. Aye leero ndi kubona nga buli kimu kiri kutambula bubi. Why? Obukulembeze bw'oli kuzimbira ku sente tibujja kuwangaala era tojja kubusobola, kubanga wazira sente ezirajja kuidukira era ezirajja akola. Obukulembeze babuzimbira ku kitiibwa na gwendebwa abantu, kubanga ni Bayibuli ekoba nti obwakabaka bwa Katonda bw'abaavu tibwabagaiga. Eziramu gaiga alingira bwakabaka bwa Katonda. Aye basumba bakufera, bageto bakufera, oguza abanupu bali kulimbagula abantu banupu. Batya abantu nuwona abagula ngaye mu mutima tibali kwenda bya bwerere. Abantu bayizemu enonere gye watandika nayo yoku, bayizemu enono gye watandika nayo eyokukoba nti abantu oliba kwana bukwane dana abantu okubagula n'esente baida kwenda. Obukulembeze bw'esente tibujja kola. Obukulembeze bw'esente n'okulimba ni intimidation tibujja kukola. Bali kulimba. Nendo idukire wali ni mbabazi ng'ebintu byo bikola smart. Wali ni sekandi ng'ebintu byo bikola smart. Wali ni Rugunda ng'ebintu byo bikola smart. Oli ni Kadaga ng'ebintu byo bikola smart. Saye eno buli kimu oli kutomera butomere tosobola kutya amani we revisinga muno okoboti lwaki biri kutambula buti. Ife abali wansi tuli kubona, abali eyo tibali kugana kulengera, ife tuli kubona. Tuli kubona obukulembeze bwa kuzimba na mukwano gw'abantu tibwa sente. Buno bilioti mukazi gw'okwaine ku ng'oli mugayiga woweesa sente abataka akwenda. Omukazi gw'ofunye ng'oyina esente woweesa sente wabati mugumingiza ino abatakwa akwenda. So lwaki abantu bano tobakwana? Abantu ira wansi, abantu tegera bebenda wedi banguda dikolebwe wegaba amasomero gakolebwe bwe bibanga bali kwetaaga buli kye beetaaga kikole. Badda kutegeera aye esente doli maliramu ebyo bw'okoba nti bakolemu oluguudo kisoboka. Bw'okoba oti bazimbe ebibiina kisoboka. Abantu ezajja kusima oluweesa sente taakoba ati aida kutuwa. Nze nkobeire mukamange bali kutomeza ino. Kyagulanyi ali kunumba. Kyagulanyi nga ikweyagala muna. Kyagulanyi ali kweyagala.
ali tuzatu tukukuntaire Kyagulanyi ali kweyagala abona boli bona mati bali kweyogeza matitizi na bwene ba pastor oli kuleta ba pastor mbono oli ekitegeeza edini ba pastor otekerwa nakuba meetinga mu kyama ekitegeeza abantu abandi abakristaayo batakuwa kuba ga meetinze balokoli abakristaayo batakuwa abakatoliki batakuwa abasiraamu batakuwa wa meetinze balokoli abafere na bwine bujingo nga yena ali kwe munkuta ali bonanga yena ali buswanti bwa sente bwerere lwaki ebintu ebindi timuli kubikola mu buntu bulungi ifado tunayogera mu idako bamuti tulikuba konde tulikuba christizinga tulikola biki aya amazima gali nti bye tulikubona bye tukoba oidi muti mwenda kuba kobaku nadala abali eyi bakuzibya amaiso tibenda bawulire nga kibikiriye aye tibenda kuwulira benda babaawo nga buli kisera bali kulimba galungi ezira galungi nze ndi kukobera muzeeyi ezira galungi batakulimba ezira galungi ifwe kamuli n'ebifaanani byo tibenda tubitimbe ebindi tubitimba bwire lwaki nga twantimbe ebifaanani by'obwire lwaki twandibitimbye obwire nga bakwenda ino mubitimbira ku mudumo gwa mundu kyekye ino omuntu kandi etiye naye nakubye ekifaanani nga oli ku side bakisalako president oli tata wange oli dada wange kubanga nze ndi mulongo batuzaala balongo ate mpulira nti omu ku baani naze yazaala abalongo mpulira tidi oba ne kituufu oba aye mpulira nti alina kitegeeza lidada yange ndikwogera buno lwa bulumi ekiseera kikaali kujja okasobola otereeza buli kintu lwaki ebintu byandigiire nga bwe ndi kubibona ife tudakobera mazima bene bikulokere ayi nga ife tubaire ku mikutu kubanze data yange tino omungulira ninze mwegulira bwenjo nziika emirambo egigere 5 ku sente dange tonsasulanga ayi ndogereranga NRM okusobola obuuza kubeeka muli bona bwenja ku mukolo bandetanga mukulembeze we NRM era nayogera ayi ndi kubona nzo tidda kuwalana Kyagulanyi kubanga ife bene bitulemi bwetereze ife benefit da ife tutudibona era nze tikale wayo sente mbundi kuwera yo sente be wabo edange kankole kubo boli wobozira wondya nanwa ayi batugezaako okubakobera ekitufu nimbonanga beef Kyagulanyi leka aduge everywhere mube bulungi Edidiani Kabanda bwe mwenda mukole kye mwenda bati nina abakobera mazima mulebe kulimba mukulembeze nti obululu buli yaye nga buzirajyo mu kifo kye mukobera amazima atereze mwongeranga mu matiza bitya nga mbasomba busombe